Nemuwonge twawukanyirwe on the bonnet. Yes. Baragagamba bana abasajja balaba mugenda okutegeka olukungaano olwonalo n'olubeerawo nga bo bakoze eki bategedde dda nga babeetegekedde naye bo balinda ekinaddako bakirinde buzibu bajja kukiraba dwa nnyo ekimala kubanga nze nzaaliddwa wansi wali enasi zaali kuva buto nazaalibwa wano mulago nkulidde awo kubanga ndi muto okitegeera naye wetukulidde nze bw'olaba ku mama wange mukazi mukazi okitegeera ffe tuli baana bataano naye nyinza okugamba mulimu agaba basatu abakola ki abategeera abasobola okuwanirira ewaka wali saawa zino bw'olaba wetusulanga ffe ne mama waffe waasula okitegeera okwatibwa ennaku abantu abaali balina ewaabwe okitegeera ng'ate mubeerawo lwaki bagamba nti kadde konna mubeera bwe mutwe bayinza okujja ne babasangamu nga mwebase okitegeera tutetenkanya butetenkanya tewali sente zijja pangisa nnyumba okitegeera naye gwe ovudde eri totuwadde kyakukola tebatuwoningako eganda tebatuwoninga mwabeeranga twabanga ku mirimu ogenda oli abanange mukomeyo mugenda okudda ennyumba yonna nga bagiye buli kimu kyonna kiri munda omwo naye ekyokukola tukimanyi liri ku ndagamuntu bagikebere nnyo kubanga nze nali manyi nti pulezidenti w'eggwanga baba yagala ekifo asobola okujja nayogera n'abantu nagamba ekifo kino mukiveemu tukikulaakulanye olaba ffe twaliwo nga bayisa layini y'amasanyalaze ago abamu ku ffe babatusasula sente ne bagamba ebibanja byammwe nti biri mu layini ne batusasula sente eza layini owulidde batulekera ebibanja wansi n'emabega ne batugamba ebibanja bamusigala mubikozesa nfuna bulungi teri yakayana naye busente bumeka buno omuzeeyi bwalya bwanyaga obunyazi abantu aba bulijjo ng'ate asobola okukwaa okusasanya busana buse bwa sente ku bintu ebitagasa. We are so very hungry. Tuli banyiivu nnyo kubanga sente ntono nnyo ezisobola okuweebwa abantu wano ne bagenda gye basooka kutugobawo bo bajje bazimbe mukirabangako gavumenti ya Uganda gye wali erongoseza lutobazi teriiyo. Nyinza okubuulira genda Bunga, genda Gaba, genda Munyonyo, owulidde buli wamu waliwo ekitobazi ekiriwo kino kyakulya kyabwe naye teyali mu mazzi. Omukyala Bemba wali tebabasasula sente yali mu mazzi saidi yeri tebasasula sente naye kati ffe batudde bubbi. Gavumenti ya Uganda esazeewo okutubba etwale ekitobazi kino nti batubba bubbi kubanga bwe tubaddeyo eno tewaliiwo olunaku lwe baalaga kayinja kakadde kebayogerako nti baalaga akayinja kakadde oba kiraba bagenda ng'omusajja agala kakompyuta bwati olw'ekibanja tebaagala kati bava batya eri ate ne bakabamba demarcation eno lwaki badimulishinga abantu nga tebabadde awareness. Tewaliiwo olunaku lwe bajja bagamba bannange ffe tuyita wano ffe tuyita wano musale amagezi muveeyo naye bajja n'abaigureta ne bamenya abantu bamala okumenya abantu ne tubabuuza muyitawa kati bajja juzi ne bateekawo obuyinja ne bagamba nti n'olutobazi
lino ettaka lye tuliko lya kabaka tuliweera obusuulu oba kitegeera tuliweera obusuulu emyaka mingi okula bulungi kati twagala kumanya kabaka ye nannyini ttaka lino kabaka lya Nema ani yatunda kabaka ye yatunda n'aguza Nema oba tulina ebibuuzo bingi naye tubatukkiriza kwogera okula bulungi waliwo ekintu kyolaba nga kya bubbi nze mbadde wano okumala emyaka gisuka 30 nakawa naliwo ffe twamwononda nga bayoba ebigundi nakati waliwo factories omukulu minisita ayogedde eki nempulira obulumi nagamba tusobola okusalawo ekibadde ekitobazi nekikyusa nekivunemamu amaki amafactory naye ngaate omulako omukoze eki omugobyeyo ngaate tomukoze eki tomusasudde oba kiraba pulezidenti kimodulo ki gavumenti modulo ki eyo esobola okumenya abanaku nga tesobola kuba wadde sente wadde okuba transport wadde okukola ki nagamba muveeyo buvi ngaate yagula ngaate olwedde lino ettaka lye tuliko lirina ensalo wakati wa Nansana ne Kampala waliwo ensalo zaali wali Barnabas Matovu Katara DC Nansana complex olumu tubadde tusinga okufuna ku bantu bano abasengulwa n'abalala abasenga mu bitundu bino tubadde tetumanyi tubaze tukola ki naye tusaba okukoleddwa ne kaweefube omulala gavumenti gwekoze tukizudde kyetaagisa okuteekawo amayinja gano olaba tumaakinga oba tupima okulabira ddala n'olwekyo ebyekwaso biweddewo no more excuses nti simanyi wa lutobazi olukola ki kati ogenda kugenda mu lutobazi ng'okimanyi naye era bantu baffe abaakosebwa omukisa gukyaliwo abamu bazze ne tubawa amagezi oyongereyo mu Nema bakola apiyo n'abaerewa mu kooti ensonga zaabwe zikyawulirizibwa era tusuubira Nema egenda kubaddamu wiikisi bbiri. Buli muntu yenna analaba nti lutobazi luyita wano ng'oli mu lutobazi nkwegayiridde mu ddembe vaamu jamu obuntu bwo ng'obudde bukyali kuba bano banajja okubukugisaamu obumu bujja kwonoonekera bwereere n'olwekyo tubuggyemu nga bukyali temulinda obujjamu n'amaanyi mbeegayiridde nnyo wonna tutandikidde wano baana wasinze okufa naye mu Uganda yonna tujja gendayo n'abo abayiwa ebitaka mu ntobazi kati babadde bayiwayo kiro naye tujja kugendayo tubafuumuleyo olutobazi Katonda yalutonda nga teruli straight line tolaba liiva mayanja agenda akola ati kakati tunakola tutya naffe bano abalaba nti luno olutobazi lulina genda nga lwekola buti mukoona kuba Katonda yakitonda olutobazi lube nga lukoleddwako kansokere ku bwayizi ekintu kino kyemulaba kino kitulokiyinza olwaleero maapu ejja genda egende eyite mu bwayise bw'obanga oli ku sayidi eno ey'olutobazi mukubulire vaayo bw'oba oli ku sayidi eteri lutobazi beerayo oli obulamu bwo emunyonyo tujja kulwanirayo nnyo kuba nze mbabuulidde kanjogere ku muntu omu Sudiiri yagenda nnyo mu lutobazi anatera n'okutuwa ku nnyanja naye twagendayo n'abannema ntumugane koma wano togenda tweyongerayo ndowooza tannaba kweyongerayo ne munyonyi eyo nayo bano bajja kugendayo bakole olutobazi olwo okuvira ddala wano wemukubira endongo awo bayitawo waani owannema agambye nti Lugogo akatundu k'elugogo awo edda bakajjamu ekiyitibwa olutobazi n'olwekyo kali seefu naye walayo tanajja lutobazi tewali seefu gavumenti erina eddembe okuyisa amateeka agasobola okufuula ekifo nti tekikyali lutobazi oba tekikyali kibira
naye njala mbabulire ekiyisa etya. Kakati wano tuli mu Nansana Wakiso district. Kati gavumenti ye cabinet egenda neteesa negandi olutobazi luno lunene nnyo, ate tulina bizinensi ey'amaanyi nnyo, oba ekintu eky'amaanyi kitusobola okukolerawo awatono. Katuwandiike ekiteeso kyaffe tukitwale ku disitulikiti bweneekiyisaamu, kuba ne disitulikiti erina palamenti yaayo nayo nekikkiriza, tulyoke tukitwale mu palamenti ya Uganda nayo ekiyise. Kati ekitundu ekyo nekisalibwawo nti ekyo tekikyali lutobazi, ye degazetting. So you can degazette naye nga my friend oyita mu manyo gaki bagayita ga mpisi, oyita mu manyo ga mpisi okukyusa olutobazi nti si lutobazi, oba okukyusa ekibira nti si kibira. Naye ogenda mu kabineti n'ovaayo nemugenda mu district nayo nekuba akalulu nekiyisa, nekigenda mu palamenti nayo nekuba akalulu nekiyisa. Olwo bano bannema oba aba foresti ne bajja ne basolako ekitundu ekyo. Yenkola yokka erina okuyitibwako. Genda mu bwangu, obuntu bwebugyemu, obuze ku sayidi etali ya lutobazi. Tetujja kuleka wantu wonna, wonna tujja kumalawo, oba twagala oba tetwagala, kubanga buno obutonde bw'ensi bwetaagibwa mu nsi zonna. Era bwe banajjawo bamaze okukola maapu ne balaga nti bannange lutobazi kyensaba abantu baluveemu mu ddembe, kuba olutobazi tujja tulwanyisa lubeerewo nga lutobazi, oba twagala oba tetwagala. Tuyamba nsi yaffe kubeera nnungi. Bwe munasanga ekinakanenga kino yonna bwayisewa, bw'olabanga ennyumba yo oba ka bizinesi to kali ku sayidi ey'olutobazi, kajjeewo mangu. Tolinda kulwana n'abantu abayagala okulaba nti olutobazi lusigalawo. Genda mu bwangu, obuntu bwebugyemu, obuze ku sayidi etali ya lutobazi. Tetujja kuleka wantu wonna tujja kumalawo, oba twagala oba tetwagala, kubanga buno obutonde bw'ensi bwetaagibwa mu nsi zonna. Twajja wano ne tugamba abantu ba wano tetugenda kulaba nti ekifo kino ekiyitibwa Lubigi wetland oba olutobazi tetulwagala mu bantu, naye twagala tujje tuteekewo wetuyita nga wetland eno olutobazi. Kaakati olwaleero ndi musanyufu nnyo nti aba ministry bamaze okukola ekintu kyabwe, ne banema nabo bamaze ne batulaga nti wano ddala olutobazi bweluyita. Era ndi musanyufu kukironkinga on behalf of His Excellency the President of Uganda. And I said we should have a demarcation of Rubigi so that we know where the wetland ends and where people can stay. I am very glad that NEMA and the ministry and the law enforcement officers have now fulfilled what we had asked them to do by putting demarcations so that this is now our wetland on this side, that side is people's land. They can do whatever they want to do. And I take this opportunity on behalf of His Excellency the President, who has been really crying out to keep this wetland a wetland,
to launch this demarcation using this pillar, which will go all the way up to Mitiana Road and all the way to Chengera. And this time, this area will go all the way up to Bwaise, beyond Bwaise, to make sure that if you see this pillar, you, the citizens of Uganda, don't do a business where the wetland is. Do your business outside this wetland. And